banaye mwasuze mugamba mutya anti laavu ya maama anti mubawulira abaana nakazadde w'eggwanga yakomyewo okitegedde ne mukulisa abatumidde kayagala babuuza mwe bale kumwagala mwe bale kumpostinga banaye mwe bale kunkulisa kiyumba nakiyiseemu newakanaka mwade bagamba nti enini tears mikwano nemala nkibagamba namusanze omwana w'abandi gwemba wanyanga bulijjo mwagala mulamu gamulye Safina twage ku bbaawo nyonyonyo kababuuzeeko njamubalaga mudda bannange ba tiktokers mwe bali kwagala mukyala wange nze mwami Isa bannange oligino speaking anti ndi ku page ye naye bannange mbalageko ku face yange atobalaga babeereyo nga bakwegomba mugenda kugamba tonnasiba nviri natuuse jjo bakyala katujja ojja kuntwala edda nkyawummula bannange temwetuga nze ŋŋamba ndi wano n'abaana ne Isa Isa ngenda mubalagako edda n'ekirala bannange abaagala poloti abaŋŋamba just inbox me on my whatsapp yange tennatereera naye ng'egenda kutereera mukulisa agenda gitereza naye banna TV Kutandikawo Kadaama Safina Akomywewo Uganda Safina y'omu ku bakadaama gamba abanyeenya TikTok mwe muli Ashakama Bishakash n'abalala abagenderawo Sarake n'abalala bangi naye Safina ono amanyikiddwa nnyo nga omukyala ateri antama mukyala Isa era yakomyewo nga mumulabe mu vidiyo zaawo yakomyewo Uganda nga bakadaama bangi babadde bakomawo Uganda naye nga bakomawo ne Uganda bafuna projects ze bayingiramu ne babeera nga ate basukkuluma ku wawe babadde bali ne bafunayo kasente kali akasingako bakaweeraweerako okusinziira nga bwe baali so TikTok naye n'engeri yeyambye mu bakadaama kubeera nga batutumuka omuntu yali tamanyise n'amanyika n'okusinga ba artist banaamanyika n'okusinga omuyimbi tulina ba tiktokers nga amanyise n'okusinga omuyimbi nga bw'obuuza tiktok oyo nti gundi omuntu amutegeera mangu ate n'obuuza omuyimbi nti gundaga mpozi oyo yayimba biki yaali so tiktok neyina engeri gyetutumuddemu abantu mu bubi ne mu bulungi videos nyingi nnyo zemulabye ng'abantu bakola video ez'omububi yena agiteekawo naga TikTok ne bwene kijjayo naye nze nja kuba mmaze okuyisaawo kyempisaawo abamu baziyita diversion buli muntu akiyita nga bwayagala malegakaawo Safina yatugamba nti nagenda kubeera nga aggulawo kwegamba owaka oba amaka gajja okusobola okubeera nga alabiriramu abaana Kadaama oba ogamba nti ogenda bweru oleeta bulesi mwana wo nga amulabirira osukuma busukumi sente esobola okubeera nga zirabirira omwana oyo n'okusasulayo akasente akatonotono binaabeera nga akulabirira omwana wo kino kyabeera ku videos ezibadde zijja zitambula nga bakadaama abamu bakomplaininga nti bwe baleka abaana baabwe Uganda abantu be balekedde batera okubeera nga bababonyabonya so ano ideas bwe zaatandika okutambula bantu ne bavaayo nga mumu abo abavaayo ne Safina mwe yava n'agamba nti ye ayagala aggulewo amaka ng'amaka ago ogamba ogenda kuba kyeyo myaka gye ebiri n'ojja n'omukwasa omwana gwe n'ogenda n'okuba ekyeyo nosigala nga omutima gwo guli wamu gutebenkedde nga teweeraliikira ate omwana yalidde teyalidde sente wazisukumye owa gundi yaziridde wasukumye sente ez'eddwaliro ng'ezo ate n'azidaivatinga n'aziteeka mu bibye tulinako vidiyo gye twabaleeterako awo omukyala yava e Uganda n'agenda n'akola e Saudi Arabia n'abeera nga yalekera mukwano gwe omwana we omwana yamuleka mulamu naye bwayitawo omwaka nga gumu bagenda okubeera nga afuna information okuva mu bantu abalala nga bamugamba omwana wo yagongobala era
Polisi yasangako omwana oyo nga bamusibye ne ku njegere gyali miguwa nga bamusibye ku muguwa era okuva olwo omwana oyo teyaddamu kutereera obwongo bwe bwafunako obukosefu. So tugenda ne tulekera abaana bwe tulekedde abaana ne babeera nga tebataddeeyo omutima ogwo gw'okubeera nga balabirira abaana. Naye ate ojja kwesanga nga oli bwe gubeera nga mulimu gwe kyona atandiseewo ekintu ye alabirira abaana, ojja kwesanga nga ateekayo omwoyo ate okusinga ono omuntu gw'omaze galekera mwana n'omugamba nti nno okulekedde omwana wange nja kubeera nga nkuweereza ssente okulabirire. Abantu abamu ssente ezo bazidaivatinga naye bwe gabeera amaka nga gamanyikiddwa nti g'abaana balekeddwa bakadaama. Nze ngamba ekintu ekyo kiyinza okukyusa embeera y'abaana babakadaama be baleka Uganda okubeera nga balabirirwa. Safina kyekintu kyekimu kyayagala okubeera nga atandikako ye kyawulira nti kasita anaakikwatamu kijja kubeera nga kitambula. Katumusabire nga bwe tusabira ne bakadaama abalala abagenda okubeera nga bakomawo e Uganda okubeera nga batandikawo projects nga zino. Omulimu gwa kadaama si mubi naye buli bw'obanga ogukola gezaako okulaba nga olowooza mu maaso ddala mu myaka 6 ogenda kubeera nga okyakolera mu Warabu, mu myaka 10 onooba okyakola mu Warabu. Bw'okirowoozaako ekyo n'obeera nga ojja kuba tokyakolayo, funayo amagezi oba yiiyaawo ekintu ky'omanyi nti bw'okoma wano Uganda ojja kuba okikola. Bukadaama mpuliriza mu myaka 5 weeraba okyali mu bwakadaama, myaka 10 weeraba okyali mu bwakadaama. Bw'oba teweerabayo gezaako okulaba nga oyiiya. Banaye mwasuze mukyamugamba mutya anti laavu ya maama anti mubawulira abaana nakazadde w'eggwanga yakomyewo. Okitegedde ne mukulisa abatumidde kayagala babuuzaako mwe bali kumwagala mwe bali kumpostinga banaye mwe bali kunkulisa kiyumba nakiyiseemu newakanaka mwade bagamba nti enin tears mikwano ne mala nkibagamba namusanze omwana w'abandi gwemba wanyanga bulijjo mwagala mulamu gamulye Safina twage ku bbaawo nyonyonyo kababuuzeeko nyamubala gamujja. Bannange ba tiktokers mwe bali kwagala mukyala wange nze mwami Isa bannange original speaking anti ndi ku page ye naye bannange mbalageko ku face yange atobalaga babeereyo nga bakwegomba mugenda kugamba tonnasiba nviri natuuse jjo bakyala katujja osiba ojja kuntwala edda nkyawummula bannange temwetuga. Nze ngamba ndi wano n'abaana ne Isa Isa ngenda mubalagako edda n'ekirala bannange abaagala poloti abangamba just inbox me on my WhatsApp yange tennatereera naye ng'egenda kutereera mukulisa agenda gitereza naye banna